bw'oba osoma kisse munda nti abakadde abakuweerera gwe amaanyi gossaamu okumutwala ku ssomero ng'oba ossaamu okukola ebigendo muwa emirimu ogamba muzadde kati gwe bw'oba muweeredde ng'olowooleza mu Chris byenzimba ebinsuza nga ndaba nange mbitegekera baana bange n'abaana ba mikwano gyange n'abaana ba netiwaaka yange gye nsiibamu emirimu gyange gyegyo kati oli director azze twegasse tulina kampani yaffe gye tukoze Kaka Investments egenda ku investinga Dubai tusooka tuyite mu kutoba kuno tutobye mukigusiza Kaka emaze okugguka naawe kati olinayooko mutabani wo Semakoola kati oli mukunkubira nakuyita wali twegatte nga tebinnagatta tolabikako agamba sente zijja kubuliramu bajja tubba bajja kutubba sente zibulira mu bintu ebyo kati kampani emaze otereera kati ompeereza ka LinkedIn okataddeko CV oyo nno mutabani omuyita na mutabani wange anti mutabani we yamaze okusoma wuwo si wange wuwo nange owange nawaabali badirekita bannange bennatoba nabo benkubira nemugowayi shati tabani yamaze osoma nti tannaba nga mbuuza aliwa nga ali mu senior 2 nkyasomera oli Kampala ayinawo ku time ku Saturday ku weekend nti weeri ajja atandika akole mu company ku senior 3 ninga lwaki wa senior 3 mu omulimu ngu wa degree ku ali ku street anti taata we yaweerera buweerezi extra digest songa